NRM chapter symposium. Olunaku olwaleero tuzze Owekitalya prison fenga aba NUP Youth Fellowship okukyalirako ku basibe baffe Mwami Museveni be yaggalira mu bumenyi bw'amateeka. So tuzze okulaba nga tutuuse eddoboozi lyaffe n'okuyimira wamu n'abasibe bano okubakakasa nti tuyimidde wamu nabo. Naye twagala okusindika obubaka eri judiciary ya Uganda. Tunajjukira nti ebbanga ttono eriise omulamuzi yavaayo n'ayisa n'agamba nti ebikolwa bya poliisi ne military okuwamba abantu ne bakasuka mu zidrooni ne bakasuka mu makomero ag'enjawulo bimenya amateeka. Ffe twongera okuzzaamu abantu baffe essuubi ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongera okubazzaamu essuubi. Tujja kubeera wamu nammwe, tugenda kulwanira wamu nammwe, tugenda kutuuka ku buwanguzi. Baganda baffe musigaze nga muyina essuubi. Omuntu abali betusanze mu kkomera tebabasibye nti babasibye mibiri, wabula obwongo bwongedde okutuzzaamu essuubi. Va Kitalya okulaba ku bannaffe be baasiba emyaka egiweredde ddala kati 4, naye nga ekikwasa ennaku tebabaleetangako mu kkooti kulabika nga bawozesebwa abasalibwe kiti ekyabakwasa ekyabasibya. Kyennyamiza okulaba nga bannaffe bali mu makomera mu ngeri bwetyo nga buli lunaku tebalina ssuubi ligamba nti banaafuluma babasalira omusango gwonna nti kino kyekyabateekebwako oba kino kye baakola. Naye ekyennyamiza nti embeera gye tusinze okubasangamu ate ebadde etiisa nnyo ng'era mu ekyo kindi tulokoowola bannayuganda mwenna buli omu okubaako kyayogera ku nsonga y'abantu abasibe, kubanga ekibiina kya National Unity Platform kiri mu mateeka. N'olwekyo bonna omuntu yenna yawukanya n'endowooza yo taba mulabewo. Olunaku lwaleero okusoomoozebwa kubadde kw'amaanyi nnyo okutuuka okusaba bannaffe amu ne batulumisa n'okuyingira nga bakugamba nti olina okubeera ne COVID certificate. Akaseera kendowooza nti si ke katuufu wadde nga nayo yali yeetaagisibwa mu kaseera akaayo. Ewakuyita Nabwalibanga walemeddeko ezo nsonga z'abannakibiina